So nkimanyi mwena wano mwagala okumanya ekyafudde ku nsonga za jjajja Ichuli. Ensonga za jjajja Ichuli nzirina nze manyi bulungi zonna nga bwe byatambudde mbimanyi, naye waliwo obutonotono obutanagguka kansooke mbuguse munzikirize njaziba wenkyazimanyi bulungi entambula nga bwe yabadde. Kambaweeyo kamu, abantu ababadde ku luguudo lwa Northern Bypass, Southern Bypass akawungeezi, njagala ozzeeyo akatambi emabega. Oluguudo olwo lwabadde lusiba okuva ssaawa mmeka paka ssaawa mmeka okuvawo tuukawo. Oluguudo olwo okuviira ddala ku ttaawo liri ery'Entinda okujjira ddala paka Ntebe lwabadde lusibe, mpaka nga lwabadde lusibe baabitayimiize. Museveni yabadde online ng'awokinga ne gurupu ye buli mwenamba lina neno ng'ekintu kigenda mu maaso bapretendinga nti Museveni ava Ntebe. Bano lwamaze okikola ba DPC b'ekitundu babadde bakimanyi eno yabadde ali inside job ne bagulirawo emmotoka ngimanyi bulungi nnyo nevuga bagenze odduta ng'emaze okutuuka ku Loditoro, ng'emaze okuyita waawo wonna etuuse ng'emaze okutula mu ttawulire ery'Ekyengere egenze eri gye basololeza oluguudo bwe baluteeredde nga bapretendinga nti Museveni ezo essaawa Museveni ze yaviiriddemu Entebbe babadde tebalinda Museveni. Bwe batuuse ku ttaawo lino Museveni yayise waggulu lino eryawanibwa Museveni yaliyise waggulu bo baliyise wansi. Njagala beegaane. Mu kaseera ng'eggwanga likyakungubagira, buloga w'amaanyi abadde asaanikira emitimbagano ng'ensonga azoogera nga bwe ziri jjajja Isima Olexas Ichuli, abangi abasinga obungi bwe badde bagamba nti akubira NRM ate n'awalampa ab'opposition, ekikakasa nti ono omusajja abadde wa sayidi zombi. Ekituufu ku nfa ye tewali n'omu gw'olabye nti aserebulatinga ku nfa ye, wabula banyoleddwa bunyolwa era bangi bayogedde ebigambo nga bamwogerako bulungi. Njagala owulirize ebigambo bino bye nkuleetedde olunaku olwaleero okakase nti ddala kituufu ono omusajja bamwettidde nga balina ensonga zaabwe lwaki bamutta. Gavumenti ekuwa omulimo ogikolere, si lwakuba nti ebeekulabyemu omulamwa nti gw'osobola, wabula bwekulaba okusinziira ku magezi go nga baagala okukusaanyaawo basooka kukukyayisa bantu. Ku mboozi gye nkuleetedde olwaleero gy'ogenda okuwuliriza otya ennyo, basooka ne bakuliisa ekigambo kyabwe bw'okigula ne bakuwa ssente. Olw'okuba bakimanya nti oli musajja mugezi nnyo, bano abasajja tebaagala muntu mugezi asinga baba bali mu gavumenti yaabwe, era kasita balaba nga amagezi go gasukkiridde baba baagala okukusaanyaawo. Naye mu kukusaanyaawo kuno bakusaanyaawo batya? Nti baagala bagenda okukusaanyaawo nga n'ensi ekukooye. Ensi bw'emala okukoowa kitegeeza nabo baba bafunye ekkubo ettuufu ery'okukola kye baagala nga teriiko abuuza. Lwaki? Nti bwe banaakusaanyaawo ng'oli ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa, ensi yonna ejja kuwaawaala bateekewo ebibuuzo bingi. Lwaki gundi attiddwa? Era bategeere nti omuntu akusse ali mu bo. Naye banaamala okukozesa ddata egeemuzi zaabwe ensi n'ekukyawa, bakitegeera butegeezi nti ne bakugjawo ate ensi yandibadde bakweshoninga nti lwaki gundi attiddwa. Bamanya bumanya nti ensi egenda kudda ku ludda lwabwe ebaserebulatingireko. Mukadde kano kennyini abamu basanyukidde okufa kwa Isima kuba tulabyeko positi ezimu nga bamu bagamba oba afaafe kasita abadde wa NRM. Naye tetwerabira nti Isima abadde munnayuganda munnaffe, mwana nzalwa ya Uganda. Tetwerabira nti abadde okukola omulimu gwadde akola, abadde anoonya kyakulya kuba ekituufu tukimanyi nti ate talina mulimo. Kati bino ebigambo by'ogenda okuwuliriza wano ogenda okutegeerera nti mu Uganda buli muntu alina olunaku lwe lwe bamutegekedde, era be balina okusalawo ku ddi lw'onoofa era ddi ani alina okufa. Isima si lwakuba nti abadde musajja munnabyabufuzi, wabula abadde just babakuutira kadingidi, naye ng'ate bamulaba bo ng'ekizibu ekinene mu gavumenti yaabwe eno, nti singa bamulekawo ayinza okufuukira omutabani ekizibu, kuba jjukira omutabani gwe bateekateeka mbu agenda kulembera eggwanga lino Uganda. Kyesinaba kukkiriziganya nakyo kubanga bannayuganda bonna baganye. Kawabeere bo gye beerimbikanga nti gye bava mbumbalala, kawabeere ab'embalala baagaana, kawabeere oba Busoga baamugaana, kawabeere abeeri Mambuka bonna bakyagaanye omwana ono. Kati
kyesimanyi nti oba agenda kulembera Uganda ng'asinziira ku ki. Kati wamma wulira emboozi eno nga bakunyumiza embeera eyattisizza Isima na lwaki abasajja basazeewo bamumize omusu. Tebatwagalangako mbabuulidde mwe mubakolere naye tebabaagalangako era bakimanyi. Olunaku lwe bakuwa ekintu kyabwe oba ssente zaabwe baba bakuguza obeera propate yaabwe. Kati wulira nnyo erinnya wano bw'owulira erinnya lyo ng'osobola okudduka mu ggwanga dduka. Mwe muŋŋamba mbuno tobalabula nedda. Mu Isaaya Mukama yagamba Isaaya bwe nkutuma omulabula n'ogaana nze nja balabula. Nja balabula. Isima ku mutima gwange simuwulirako kuba buli kimu nakimugamba nenkimutwalira ne mu kabokisi. Katumba Wamala. Banaye abasajja baagala okutta Katumba Wamala bano. Katumba Wamala Balamu gwe Balamu emikisa 85 ku buli 10 oli wa wiiki ejja. Balamu wabadde mu lukwe olwa Seyituli. Balamu amanyi enfa ya Ituli. Weewaawo Balamu ya Seyituli. Naye Balamu bw'otawulirwa wiiki ejja gwaddako. Bujingo. Njogera ebintu bino musaaga, mulowooza nsaaga. Bujingo. Hamu. Ku Hamu ne Balamu kuli nkaasooka bw'ataba Balamu Hamu. Eyo ye fayiro esooka. Nkugambye fayiro esooka ebaddemu Katumba Wamala, erimu Balamu, erimu Bujingo, erimu Hamu. Fayiro ey'okubiri erimu Balamu, erimu Bebekulu, erimu Tamale Junior, erimu Kamiliyoni, erimu Godfather. Okitegedde bulungi oyo ye Museveni ne Kakiriikike bwe bakulembera eggwanga lino. Tebaagala muntu abasinga magezi. Bwe bakulaba ng'oli mugezi obeera ogenda kugenda mu ngeri gy'otategeera. Kati kino kulabula ku bannayuganda ye ssaawa buli omu asalewo wa gy'agwa. Bw'osalawo nti ogenda kubeera ku ludda olw'abanyigiriza, beera ku ludda olw'abanyigiriza ng'okikakasa. Bw'osalawo nti ogenda kubeera ku lw'abanyigirizibwa, salawo lumu oleme kulya mu luleme ne mu luzise. Kubanga musajja mukulu ono abadde akola ebintu bino nga naye kituufu akimanyi nti abantu bakolera babi, naye ng'agamba kambawaane olw'okuba nti nfunayo ekyokulya. Kati y'ensonga lwaki bamumaliriza, kubanga abadde nabo bennyini bamukozesa naye nga bamumanyi nti si waabwe. Kati keekadde Munnayuganda omutuufu osalewo omanye nti nsazeewo okubeera ku banyigiriza, kambeere ku banyigiriza. Omanye nti nsazeewo okubeera n'abanyigirizibwa, weegatte n'abanyigirizibwa ng'era okitegeeza. Kubanga okufa kwo tekuliko nti gundi yalina okufa, nti ali ku banyigirizibwa yalina okufa oba ali ku banyigiriza. Kati kiri wonna kitandise mu abwe, batandise okulonda mu baabwe bennyini, era n'abaddako ojja kyewuunya nti nno waliwo abali ku lisiti abalindiridde okuggibwawo. Naye nga si lwakuba nti balina ebikolobero bye bakola ku gavumenti ya kuno, wabula lwakuba nti balina amagezi agasinga bo, ate n'ekirala nti bamanyi ebyama byabwe bingi. Kale ke kaseera buli omu osalewo wa gy'oteekeddwa okugwa.